Bwogamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze ensobi okugenda okukyalirako ku Jimmy Akena n'okugenda ku malalo g'omugenzi Milton Obote okuteekayo ebimuliro mukubira sauti yakoze ensobi. Njala sooka kubuuza lwaki tosooka n'onenye yamuzza? Lwaki tosooka n'onenye yamuzza? Bagwe onyiiga nnyo ng'olina empala, lwaki tosooka n'onenye yamuzza? Kyekibuzo ekisooka. Sooka onenye Museveni yamuzza. Bw'oba olina obusungu bungi nnyo, sooka onenye yakola ki eyamuzza. Ekirala, Kyagulanyi kyakola bakiyita politics anoonya bululu. Obululu alina obunoonya mu ggwanga lyonna. Talina area wagamba nti wansigenda gendawo kubanga nti abaliwo mbawalana. Talina Kyagulanyi nagwa walana. Kyenjagala mu basajja ba NRM. Nsoose kubuuza lwaki tosooka kunenya Museveni yazza Obote bw'obanga olina obusungu bungi nnyo ku Kyagulanyi kye yakoze. Ekyokulinyongera okujjukiza tuli mu politics. Kyagulanyi talina limiti nti wantagenda gendawo kunoonya bululu. Kubanga singa abadde alina limiti yandibadde tagenda mu bitundu birala bya Uganda, yabadde akuba mu Buganda kubanga Muganda. Naye okuba tewaliwo limiti walina kukubira bya kunoonya bululu, kitegeeza nti wadde mbogera mu ggwanga olana anoonya bululu bonna. Kasi mwaganye okutegeera. Gwe tuyita politician bw'obanga tuli mu time yakuba campaign, wadde mbogenda mu kitundu kyonna kya Uganda nakubayo campaign nga teri amuganye, era wadde mbosinkana omuntu yenna according oba okusinziira ku kyaba agenda okukola mu kitundu ekyo ne kyasuubira okufunamu gy'aba alaze. Tewali tteeka limugana kukola ki? Kugenda kusinkana Akena oba kuteeka kimuli kuki ku Milton Obote. Ekyo kitegedde bulungi nnyo. Bwe mala okubuuza ebibuuzo ebyo, tiwaki tonenye yamuzza bw'oba olina obusungu. Ne nkubuuza bwe tuba tuli mu politics, Kyagulanyi talina kuwayiruka Muganda genda mu mambuka kubayo kalulu. Era njala kubuuza gwe bajje ne banna bategeka ebivulu. Bwe mutegeka ebivulu mbitegeka mu Buganda mokka. Era mbabitega Muganda mokka. Buli ayingira malabalagandaga muntu nti Muganda. Badde nga mutegeka ebivulu biyingirwa buli ggwanga lyonna erisangwa mu Uganda. Kale n'olw'ensonga eyo njala bategeeza bakulu muyige, temubuukira nnyo etokota olwokuba basasula ssente. Musooke muyige omuntu agenza okukola ekintu kino lwaki akikoze. Kubanga tewaliwo mpalana ya luberere genda kubeerawo. Guli buvunaanyizibwa bwa Kyagulanyi okuba kampeni guno aba bayagadde. Era njala kubuuza mu kibuuzo ekisembayo, tulina empalana empandiike nti Abaganda tulina empalana n'abantu b'Omungu b'engulu teriiwo. Kati bateriiwo, kati gwagina mbongo gwe musiru. Gwaga nti olina empalana abantu b'engulu gwe musiru. Olw'ensonga nti ffe twamanya ekigambo Uganda ne tukimanya, ne tumanya ne Buganda. Era buli omu amanyi waakoma. Njala okujjukiza era nkutegeeze mukulu mu abasajja ba NRM. Tetulinaawo olutalo lwonna na ggwanga lyonna mu Uganda. Era Kyagulanyi wadde mbogenda okuba olukuŋŋaana lwonna waabayagadde. Kati gwagamba nti nno Kyagulanyi yakoze ensobi okugenda Obote. Bajjo Events ne banneyo radio gye mukolerako y'Abaganda. Pare nga mukolerako Baba TV wa Baba Radio gye mukolerako. Si Abasoga. Remove ku radio ya Baba TV ne mugenda ku radio ya Balamu Muganda. So n'olw'ensonga eyo mutandika okukyusa obwongo obudde bukyali ne batomeza. Kyekibadde ekigulalo gikyaliro mwetereze. Ekigambo kiyita Uganda. Oli politician wadde mbokola kalale unawa bayagadde nga tewali amuganye. Okitegeera bulungi nnyo. So twongera obajjukiza mwe muli ba NRM n'akalulu akaasooka era mwalya ssente mwalina mission etta Kyagulanyi mmwe abeeyita ba events organizer abeeyita ba promoter. Era kyekyabaddusa era kati kyekibalimu empindi ku mabega kati mwafuuka ba radio presenters. Awo muvuddewo saagala bbalwako. Awo tuvuddewo. Kati emisana galeero ku makya saa zibadde nga 7 ndikodiza akatambire nkateeka ku social media. Aje kali ndi mu t-shirt ya grey, ndi mu t-shirt ya grey ngakoze je kali ku mitimbagano. Antadde mu information nyingi naye kambaddemu abatabaddeeko. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform sakune bana Uganda mwenna. Njala bategeeza nti esiga efuzi ngali kulembeddwamu Nobert Mao bawandiise amateeka amapya agagenda okuba gateekebwa mu parliament
which ejja nga Norbert Mao yagenda okugateekayo nga no kagenda kubeera nnyongereza ku mateeka agafuga iPod omwegattira ebina by'obufuzi byonna mu Uganda nga gamu ku mateeka gano gaba gakugira memba wa iPod yenna okuwakanya ebivudde mu kulonda kwa presidenti singa aba Electoral Commission eba erangiridde ndi Nyande yawangudde teri kibiina kyonna kikirizibwa agenda kukola ki kugenda mu kkooti kuwakanya ompulya bulungi nnyo kati wulira bulungi nnyo kakakudde mu luzungu. Cabinet has drafted a new iPod regulation to be tabled before Parliament next week by Minister Norbert Mao. Among the iPod member parties must sign a binding pledge not to challenge presidential election results declared by the Electoral Commission in court. Mukategedde bulungi nnyo. Kati bwe tufa tubagamba nti buli muntu ali mu government oba ali mu opposition bakulya Museveni nga muwakana. Kati mukitegedde bulungi nnyo. Video njikoze jeri erimu information nyingi nnyo. Kati njagadde okategeeza mu babadde tebaliko abatabadde ku banji decoding nti Norbert Mao mukama we Nyande Soferi n'aballa bako babaze teeka nga bagenda depolinga okujja nga balisazizaamu kubanga nze ndina ddibanga okujja nga balisazizaamu bategezi bagawandise teeka nga bagenda leta mu parliament nga likwata kuba member baba iPod obutakkirizibwa kugenda mu kooti kuwakanya bivudde mu kulonda okwakaluka president nakana akajja kitegeeza ki kitegeeza bana abasajja bulijjo beebuzabuzanga bafuka bana aba ekyo kola bakimanyi kubanga akalulu bakatidde akalulu bakoze eki bakatidde kati mumala okutya akalulu kike bagenda okuzaako awo tugenda gendawo kati which biri emabega monzijukize nange obuto buno bulimu bintu bingi navaayo nenkola security alert mufangayo nnyo bwe nkola video nenteekako nti security alert ngenda basaba mufangayo nnyo okufollowing n'okusharinga video bwe ngiteekako nti security alert navaayo nembagamba nti National Advance Movement Anita Amongi Salimu Sale ne FDC PPF ne ADF ndiye bano bali mu contact ne enkwezengeza nopu abagenda okuva nti babatisiza abagenda okuvayo nga betunze era ne bagamba nti ne Electoral Commission ndi mu lukodo luno okutawandiisa ba member parliament ba national unity platform iyo secretary najikola nemba gamba nti abagenda kuve bagambe nti batutisiza aballa tetubadde na sente songa ate kibina kyaba wa sente ndozo obujulizi mbulabye olwoche mu manja bwe nkugamba nti iyo security alert mbanko tegeza nabaga bagenda kuvayo bagambe batutisiza ninga bagenda kubera total sell out ekyo nakibagamba so fo bujulizi bwo mwaka funa basinga obungi betunze bwetunzi teri yabakanze abasinga obungi betunze bwetunzi teri yabakanze kati waliwo n'omulala agenda okujja ko ngalemeddeko nnyo constituency of Franka tumwebaze abantu bamukowadda wabula Franka tumwebaze ngali banna ba NRM bagezezaako nnyo okutiisa candidate wa national platform butewandiisa ne omugamba bagenda muwa sente n'alemerako era badde bagala mulemesa okuwandiisa naye n'amala ne yeewandiisa ku kifuba ne kati Franka tumwebaze ne banne bali mu kunoonya kyali omugamba either aveemu bamusasule oba ebiddako tabanyumiza kati mukulu Franka tumwebaze kubanga bagambe omuvubuka bagambe kampu abawulire sente zayagala bazimuwe mu bungi oyo Franka tumwebaze minister yagambye mu candidate wa national platform nti ayogere sente zayagala bazimuwe aveemu bw'abatavuddemu bajja mukolako ng'obuyinza bulagira kati bwe muwulira nti Franka tumwebaze naye ayisewo unopposed nekyentegeddeko Gayi akyagaanye akyali solid nnyo Gayi wafa akyali solid nnyo naye muwulira nti yavuddemu bakyali bangi nnyo bakyajja mukyala bane opposite bangi nnyo bagenda okujja kati njagala tuzannye katambika omukyala ono Asiyo Owanita Amongi video ketambule kino kigenda kujira ekifaananyi kirabaga mu video ya security alert nti bano bagenda kwetunda ne state etidde nti abantu abasinga obungi bali bakoze eki balidde
kati bulijjo wano ntula ne mbagamba twetegereze ebintu bwe tuba tulaba ekifaananyi ne mbagamba musome embeera ekifaananyi mweri bwe beera video ne kugamba nti soma olulimi lw'omubiri soma gestures ebikolwa soma facial expression okwogera kwa face soma tone soma tone y'ebigambo gye bifumamu otandika okukola forensics mu bigambo omuntu byayogedde ng'obikwata n'obiyimiriza n'owulira kyayogedde n'okinyonyola public kati mwenna mulabye akatambi kaako omukyalo oyo asiyo bw'ayogedde ebisinga obungi bye tekobula kyenjagala tusooke tumanye mu kiri ekintu kimu one nga sinazanya katambi the moment ekibiina kyo kiva ne kikuba omulanga ne kigamba nti kandidate waffe baamuwambye essimu ze teziriiko tetumanyikiddwa na waali mpaka olwaleero ekibiina ne kyogera officially nga gwe kandidate tovuddeyo okugamba nti bannange ndi wano oba famire etegeeza ekibiina nti oli wano yo ki ekibiina ne kikuba omulanga kandidate baamuwambye essimu ze teziriiko ne mumaka ge taliyo baakamala ennaku 3 nga tebamulaba ng'ekibiina kyekyogedde kati gwe n'ovaayo mu kamera n'ogamba nti osangulawo ekibiina bye kyayogera mbu wali owambiddwa naye nga ne mu voice note esooka gye wasindika walaga nti baakuwamba kati voice note gye wasooka okusindika nti baakuwamba yo ogenda ginnyonnyola otya era bw'ogamba nti ekibiina bye kyayogera si bituufu tekikonfaminga nti gwe baakuwadde ssente zo ekyokubiri ogenze n'ogamba nti ate bakuwambangako era yali pressure okuva mu famire ti era nti Anita Amongi abeera mubaba abeera anti-wo nze njala kubuuza mukyala Asiyo bwajja mu kulonda nga tewatugamba nti bwajja mu national platform nga tewasooka kutegeeza public nti oli related ku Anita Amongi kubanga wandibadde osooka tunnyonnyola nti anzize wano ne ndi related ku Anita Amongi in the first place kiwandiso tugamba nti andi related ku Anita Amongi nothing you said you came as an individual brilliantly that you are going to contest the party decided to back you but now you are coming with different stories after consuming Anita Amongi's money and Anita Amongi instructed you to come out to clear what the party said this week. But now you are clearing Anita Amongi's name as if you were paid. I'm not going to rule out that you were paid by Anita Amongi and you hide yourself so that you can come out with such a video to claim that you were not kidnapped. So, Madam Asiyo, we don't have a problem with you. You can eat your money, enjoy your money, but we are a new generation whereby we can analyze. And our main aim is to unseat or to unlodge Museveni from that state house, not you as an individual. I'm here to tell you, we are not against you. It was your will. You decided to sell your country, to sell yourself, to sell your community. So for us, we are less concerned about you. For us, we shall continue with our struggle. It was your will. Nobody forced you to sell yourself to Anita Amongi. Because the mistake you've made is to come out to say that you are diffusing or you are diluting the statement which the party did on behalf of you to save your life, or to tell the public that our candidate is missing. So the moment you came out and you say that you are diluting the statement which was made by the national platform that you are not kidnapped and Anita Amongi is not among the people behind your kidnap, and it's all clear that you ate your money, you have no problem. You eat your money, stay where you are. You're just an individual. Uganda is big. Uganda is bigger than all of us here. Which take it. So please stay happy, enjoy your money. We have no problem with you. Kati njagala batalabe ka video yako muulire bigambo bino bye njagala bibiri bye mbamuulira ko byokka. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asiyo Florence, the NUP flag bearer for Women MP Bukedya District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita. That you've came open to clear that you were kidnapped by Anita Amongi, the Speaker.
So clearly it shows that you were instructed to come out to clear Anita Amongi's what? Anita Amongi's name. That is it. Nothing else. Which take it to get up mass. As alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure. Being it that I am a daughter of the Right Honorable Speaker. So you were a daughter to Anita Amongi. But at first you didn't inform us that you were a daughter to Anita Amongi. Period. We wish you the best in your life. You've destroyed your career. You've destroyed your future. You've destroyed your image that you were a daughter to Anita Amongi. Anyways, for us to have no problem with you. Thank you for the little time you've been with us. I think it's 1.5 weeks. We've enjoyed you. But unfortunately, singa badde muganda singa oliro mugambo enkwe muganda nakati si muganda naye first tetulina buzibu kyekyo ffe tukusiibudde era tukutaddawo tuvuddeyo kati akatambi katandise mu butongole akatambi bwe katandika mu butongole tugenda katandika bwe tuti mpozi njagala nnyo bawa information nemba wera ne clarification. Nabagamba bwe mbadde nzijja njogera ku bantu abadde balwanyisa Kyagulanyi ne Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata omusajja yeyita Omuganda nga nabagadde omusajja mu kiga finally yakikoze n'agende waabwe nasinkana bazadde be nga bwe nabagamba yagenze nasinkana baganda mikwano gye ekitagwenda mu Ibanda district nga bwe nabagamba kino kiba bifane byatambudde byafulumye nnyo ku social media. Kino kiba kijjukiriza information gye nakola ki gye nabagamba. Okitegera bulungi nnyo kiba kijjukiriza information gye nabagamba bala baba bazadde kati naye amanya alina ga Kiganda. Amanya alina ga Kiganda. Yoyo mama we ono taata we ono ye Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata eyeyita Omuganda. Kati zenkwe ze tubagamba oli n'alyoka agamba nti oyo akola propaganda. Ono ye maama omulaba oye maama naye ng'ono ye Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata Sserunga. Nkiddemu amanya akozesa ga Kiganda. Munyagwa Sserunga Baganda manya be batusumbuwa era bwe tukyalimu ndozo kitegedde bulungi nnyo kati batuteekamu abantu nga Baganda manya be bakola emirimu ekyo mukitegedde bulungi kati noyo tumuvuddeko bwe tumala omuvaako of course nayogedde ku nsonga z'omuvubuka Nkoko nayogedde ku nsonga za muvubuka Nkoko nembagamba nti sente zaayise ez'okuleeta ekibozi ky'ebisiyaga nga kikulebeddwamu Pastor Sserwadda ne banne iyo video ngera gibazanyira wabula bwe nabadde njogera ku Nkoko ebikolwa bye ne mayigo mokwata mu ngalo ng'alinga promotinga kati nembagamba Gloria Bugi nembagamba oli stripper naye abasinga obunyidoza temwalabe katambi ka Gloria mulyoke munyiige bulungi nnyo mwabe bagamba n'ebintu mugaana okutegeera kati njagala musooke mulaba omwana ono mulyoke mutegeere. Manyi akatambi kengenda okuzanya si kalungi nnyo video zanzire abaana abato n'abantu abakulu abakoze mu myaka munansonyo naye badde n'okubalaga ekizampo ya information gye mbagambye mutegeere nti bano balijjawo kukola ki kusaanya obuwangwa na nno bwa Buganda nga state ye balimu akagundi akankokusobola kazanya wano naye akono kankazanya. Kanso kenzi jemu eddoboozi
nchiddamu njalo kwetonda abalabi bange akatambika nandibadde sikazanya naye njagala balaga kyena bagambye mu weekend bintu bino biteeketeeka okwono obuki obuwolombolombo n'ennono kati kankabalage wano omulaba almost kyali bwereere naye byo tasobola bikola waabwe Rwanda atasobola bikola waabwe Rwanda tasobola bikola waabwe Rwanda kataba tasobola bikola Rwanda mujja bitegera kati soke tuyite mu programu yani mu programu ya Serwadda ne banne gye balina alright ensimbi nyingi Museveni ziyawadde abasumba bo mu Kampala n'abala okuteekateeka ekibooziboozi nga bagenda kibuuza bannabyabufuzi naddala wa presidential candidate nenga batagetinga president Robert Kyagulanyi Ssentamu ensimbi zatambudde kati ensimbi zino bagenda targetinga ba foot soldier bagenda kutagetinga ba comrade bali ku trail ya president n'okutagetinga president yenyini okumbuuza kati Serwadda omayine ewa kawo mentality kati yazze n'akola story naye kisinga okwewunyisa bwe yabadde akola story yagambye twetaaga okumanya standi ku bakulembeze abeesimbyewo ku nsonga z'ebisiyaga kino kye kigenda okudetermininga akalulu k'omwaka guno naye mbuuza Serwadda kuva ddi ng'ebisiyaga byafuuka national matter temwogera ku nguudo temwogera ku masomero temwogera ku malwaliro temwogera ku masannyalaze temwogera ku butasula basomesa w'abasirikale abantu banka zibatwalako ebintu byabwe amataka bagatwala gwe nojja n'ogamba nti twagala ba presidential candidate batubuulire bayimiddewo ku nsonga z'ebisiyaga kuba zigenda okudetermininga akalulu k'omwaka guno kati sente za mumujja zeeriira era nsambisa president kuno bakwoli tewawa omuntu yenna akutunuzaamu kamera ng'akubuuza ekintu kyonna ekikwatagana ku nsonga z'abavuzi b'empanka kuba kano bakatiteeseteesa akakodyo nga baagala ansa yonna eba ekolera Museveni ansa yonna eba ekolera Museveni bw'ogamba nti yes bw'oga tobalinaako buzibu bw'ogamba nti obiwagira era nga bakizeemu bazungu baga oyo tabawagira bwati kuba bakitegese kati Serwadda bwati bwe yayogedde. One minute. Badde nzigyeko eddoboozi wulira waliyo ebintu ebigenda okusalawo akalulu kati ba pulezidenti abeesimbyewo bonna beetaaga okubuuliza mu lujjudde batubuulire boogera ki ku bisiyaga ensonga yaabwe bagitambuza batya bwe wabeerawo n'omu gwe mudawutinga nti ayinza okuba ng'akolagana nabo oba yatwala dda sente zaabwe oba alizifuna mukkirize nti ku day one nga yakatuula mu ntebe ekyo kyasooka okukolako nze nzikiriza bwe nti akasigadde sigenda kamalayo kati ye mbu bwati bwakkiriza kati pasita Serwadda njala sooka kubuuza munnange abavubuka bali ku social media ku TikTok ku Facebook ku YouTube balaga endya y'ebisiyagano bizanya wavuddeyo ko okondeeminga oba okwogera ku bikolwa bya nkokonkoko ne banne abasiyaza bali ku social media wavuddeyo zoogerako lwaki okwata ekibuuzo ekyo kibuuzibwa presidential elections nga tosobola kutegeeza poliisi ekwata abantu abatambuza emizeejo Serwadda gwogenza okulaba nti ebisiyaga it's a national matter era nga kirina okudebatingibwako mbwa ekyo kisalawo n'akalulu you think we are fools it's you Serwadda and your fellow pastors who are promoting homosexuality in Uganda because you are given money by the state and foreign companies to do so. So as we speak right now, Museveni gave you money with your colleagues to come out to stage a session
whereby you are going to send YouTubers, journalists to come and ask questions, mostly targeting Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team. We know that. Among the problems the indigenous Ugandans are facing, how dare you, as a pastor, you came out to say that you are going to ask the presidential elections about the homosexuality, as if it is the national matter. Uganda is facing a lot of problems as we speak right now, but you can't even come out to talk about those issues and even to condemn those people who are practicing homosexuality in Uganda. Please mutuyambe. Tulina abaana bato. Tulina buli kimu. Tulina ebizibu mu Uganda, enguudo, nfu amaliro teri malwaliro, abaana batebasoma, abasawo si basasule, abasirikale si basasule, amasannyalaze gavaako, buli kimu kivaako mu Uganda, abantu batte bawambibwa. Gwe n'ojja n'ekisonga ky'ekiseko babawadde ssente. Kati genda okibuuze mukazi w'omuliri ne bawalabo, bateeke ku TV obabuuze about what you are looking for. Senyonga, kwata mukazi wo, bawalabo ne batabani obateeke ku TV obabuuze ebibuuzo babidde mu bisirikira bazungu. Mujja muzunga mulinga omukagwa mu kanzu. Wama otuvuddewo era yo muvuddeko. Kati kampuni nge bakyali bange omulundi ogusembayo mwe bange sina kyabakolera. Maze ebbanga lya myaka 2 nga mbagamba tuli mu economic crisis. Financial institutions zigenda collapsinga. Era balina bungi, balina ebibanja byammwe, endagaano zammwe, ebyapa byammwe mu banka mbijjeeyo nga temuwulira. Ne mbaga nti bali mu babbako ssente nga temuwulira. Kati wulira bulungi nnyo. Nabagamba Post Bank ebizibu egirimu ne mbategeeza yakyuka bagiyita Pearl Bank, but not in public domain. Bakikyusa bakiyisa mu wansi kuba tebaagala baswaza. Kati kambagambe bw'oba olina ekyapa kyo mu Standard Chartered Bank genda osasule nono kijjeyo. Bw'oba olina ssente mu Standard Chartered Bank genda ozijjeyo. Nkiddamu bw'oba olina ekyapa kyo nga wakiteekayo nga woddeko ssente mu Standard Chartered Bank genda osasule nono kijjeyo. Bw'oba badde olinayo ssente genda ozikendeeze, otherwise wandikifuanga okizza munda. Kankusomera message eno giwulire bulungi nnyo. Naye nga nabalabala ku banka zino kigabo kiti. Standard Chartered Bank Uganda signed agreement to sell Wealth retail banking business to Absa Uganda. Standard Chartered Bank Uganda yasayininze endagaano okutunda obugagga bwayo n'emirimu gye badde ekola ku banka gye bayita Absa Uganda. Bagayo bati Kampala Uganda 24th October 2025, Standard Chartered Bank and Absa Bank, a wholly owned subsidiary of Absa Group, have entered into an agreement for the sale of Standard Chartered Bank Uganda's Wealth and Retail Banking WRB business portfolio in Uganda. This following the Standard Chartered Bank's 27th November 2024 announcement of its intention to explore a potential sale in the line with banks' global strategy to counterattack the resources where it is offered the most distinctive and client proportion standards. Chartered is a corporate and investment bank, CIB business within Uganda is unaffected. Under the agreement, all Standard Chartered Bank are WRB clients and employees will transfer to Absa. The two banks will work closely in coming months to ensure the seamless transition for all stakeholders. Kati boy wange gwomanyi banka zimajinga. Banka zimajinga zijja kumajingiramu n'ebyapa byo ne ssente zo gw'onoomanya kigambo majinga kimanyi nenga nabalabula dda mulinde mujja kutya. Awo naawo nvuddewo. Kati bwe tumala okuvaawo na information yinjalo okutano basoka enjite. Zaka tusoke tudano mu kitabo. Tudano mu kitabo. Soke tudano mu kitabo. All right. Tukasoke ku mchalani Tamonge.
Mchala Anita Amongi never know bonna bwe mwayiseewo mu video gye nkoze emisala gye ndikodinze ngambye gwanga nti abakyala bano n'abaami bakimanyi balina support ku ground basaze obululu bagule bugule ne kino tekibategeeza nti balina support lwaki. Madam Anita Amongi gye baleko gy'otuusaako engalo kanso egitambula bulungi. I'm here to inform you humbly that although you tried your level best to announce yourself unopposed by blocking and buying all your competitors, what you made doesn't make you to be that you are on ground, that you are there on the will of people. You are there on the will of money. That's what we call manipulation. No voter in Bukedia voted you to put you in that position as a new MP for that area. So I'm here to inform you. Power belongs to people, not flout. We Ugandans, we are not flout stars. It's you, because you use the taxpayers' money to block, to buy off all your competitors by using Electoral Commission, Uganda Police and other forces so that it can become an opposition. So you are not there on behalf of people of Bukedia, no. Including other Tayebwa also, you fall in this category, and the others. And more to come, they are going to follow in this category. You are not there on the behalf of Ugandans, no. You are there on behalf of money, EC, police, and the other sectors. So, Amanji Galibatu, Anita Amongi. Munange toli eyo nti wayise mwana opposite. Wakozesezza obufere n'obubbi okutiisatiisa n'okuwaba okozesa Electoral Commission kubanga okimanyi kugula lwatu ovaayo. Amazima gali nti Bukedde yali tosobola kujjayo kalulu. Wasobodde kukozesa amaanyi go, nsimbizo na kulemesa. Saako namwe mwenna abali eyo abaaga nti mwazo opposite mwaguze buguzi ne mukozesa Electoral Commission. So nga ate simanyi g'abantu. Kitegeeza nti era bwe bagenze mu kkooti bowaabira temuyina mugenda kukola ki? Temuyina we mugenda kubeera n'amaanyi g'abantu olw'ensonga kabagambe bino. Anita Amongi, you think that you are very clever. At one time you wish to be the president of Uganda, which is impossible. Unless you will kill us all of us Ugandans, which is impossible. I'm here to inform you that now you already unopposed. But I'm here to inform you that whatever you are planning, it might end up in tears. Why? According to my reliable sources, Anita Amongi, get to know that nobody Mao is going to become the Speaker of the Parliament of Uganda. And it's going to be deputized by Lydia Wanyoto. If all goes well. If all goes well. If I say that if all goes well. Because in the transit, for us, we are waiting for elections to overthrow that government. By all means. So, bino byonna planning to be mine nenjala kugamba. Fetuli protest vote. Era tumete government tugenda jijja ko naye jala kugamba. Mu byo planning in case kubanga daga sifona fe wasali yesubi. Mao ya agenda okubeera speaker bwanga government ya mwetuseeyo bwate tuseeyo sikimanyi agenda kubanga amyukibwa Lydia Wanyoto kyovola kati ogenda kulwana Lydia Wanyoto kubanga okimanyi nti kubaagala okuleta mu sources zammwe. So ekyo kitegedde bulungi nnyo n'abasigadde bonna njala bakitegeere nti bano bagezaako nnyo okutema essubi bakambula omubisi gwabwe naye nga tebakimanyi nti obudde bubaweddeko. Kati wano ndowooza eri information bangi sembiyo bansoose eno tokansoose eno nokansoose eno katugende bwe tute obadde okimanyi nti oba wali weebuuzizaako lwaki Museveni ayagala nnyo eggwanga lya Tanzania era lwaki Museveni ayagala nnyo omugenzi Julius wali mu Nyerere kandi kuvire kontono. Museveni ayagala nnyo omugenzi Julius Nyerere kubanga yamukolera buli kimu kyali mu Uganda. Era kyovola byasasula n'ensimbi empya n'enkadde e Roma bamufuula obutukuvu n'eki kyaganye. N'agezaako abenna mugongo bamufuula obutukuvu naye era kikyaganye. Lwaki? Julius Nyerere ono akontributinga ebitundu 5 ku buli 10 ku bizibu bya Uganda byerina. Ne Museveni akontributinga ebitundu 5 ku buli 10 ku bizibu Uganda byerina. Yensonga lwaki ayagala nnyo Julius Nyerere nenga ate e Tanzania abantu bakimanya kati mukitegedde bulungi nnyo nti ebizibu bya Uganda byonna 50 omugenzi Julius Nyerere akontributinga ku bizibu 50
Museveni ya contributing kama 15 yensonga lwaki amwagala nnyo. Bera yagala muvulangire mu lwa batuukirivu nene kichaga ne kigaana. Kati mulize bulungi nnyo. Ekintu kino mwade mwakiwuliddeko dda. Naye kankibanyumire mukitegere bulungi nnyo. 1. Okwogera kungi kubaddewo nnyo mu ggwanga. Abantu bangi boogedde information, by historicals bangi boogedde information, ne waliwo ne version endala. Eno nayo njagala ogiwa amata ogiwulize bulungi nnyo. Version endala yeruwa. 1. Ba NRM apologist ne ba propagandalist abavuddeyo kwogera ku Kyagulanyi yagenze eyakokolo. Ate batinkudde ebintu bingi nnyo ebivuddeyo. Wana abantu balina information akuba basirise. 1. Mumpulira bulungi nnyo. Nga mbagambye nti Julius Nyerere contributing akozi bya Uganda ne Museveni contributing akozi bya Uganda ye Abangereza be bali babega w'ekintu kino kyonna be ba mastermind w'ekintu kyonna ekyokusuula ki ekyokuteeka Uganda mbizibu ne Buganda. Nyerere waali ne Museveni waali ne ba mastermind Bangereza be bakola ekintu kino ekigera mu kiteeke mu bwongo. Bwe tuva awaawo wane wali okulera okukombeso wano. Abakadde abakyaliwo abaliko mu government ne mu intelligence bagamba bati amazima agakaaba muti mwagala gawe munjagala mugawuli nina abala balina version ezaabwe lwakuba nti mubadde mugobera bintu bino naye tugamba nti ebyafaayo wattu biddiringana bitya. Abasinga obungi mulowooza Museveni yakatufuga emyaka 4. Yes, practically yakatufuga emyaka 4. Bwatufuga emyaka 4 agifuza atya? Katuddeyo mu 1966 Museveni mu system z'abali abasajja baafuga yalimu ng'ali mu intelligence. Mu intelligence omwo mwe yakolera ebintu byonna n'akola document n'akola empapula n'ebintu ng'ebye bagenda okuwamba mu ggwanga n'odifuga. Mu myaka egyo wakati wa 15 wakati myaka 15 kwabiri ng'ali mu system agisoma agibala agiwandiikako na biki bagenda okukola. Kati egyo myaka 15 kwabiri gye myaka gye yakozesa okukola akatabo ka Soil the Mustard Seed ng'abalaga biki bye yakola atya. Kino kye batabagamba intelligence egamba bwete. Obote okulumba olubiri lwa Ssekabaka Muteesa Emmengo. Ekitufu kiri nti kimutajja kukkiriza naye nga mujja kifunako mu sources. Obote Museveni kennyini ne banna bali mu intelligence be baamuwa information n'okulumba olubiri. Museveni kennyini ye yawa intelligence Obote balumba olubiri nga bayambibwako Bungereza baloba Museveni. Era kigege banti Obote yali tawadde confirmation ya kulumba lubiri olwo. Yali tagiwadde yekanga bwekanzi nga bakoze eki nga balulumbiye. Nga bana kuletera kibaga kino twandiyagenda okukikola kibali kino n'otaba nnyo response niyo genda okulya nga bakoze eki bakikoze baamu informinga. So ba Museveni bennyini be baalumba olubiri lwani olubiri lwa Muteesa Emmengo. Museveni kennyini nga n'Amini mwali. Kati Amini yamanya nti akoze ensobi ne wayitawo ebbanga n'awamba mukama we Obote abazungu bamukozesa nga balowooza mwangu. Kyova olaba Museveni bw'amala okukozesa Obote ensobi okukuba olubiri wayitawo akaseera mpawe kaaga ye Amini n'awamba Obote ng'ategedde nti baakola ensobi bakozesa ensobi. Olwokuba nti Museveni yali mu intelligence mu kaseera ako bwe yamanya nti Amini awambye Museveni yalina okudduka ne bakyalibe bafulume eggwanga Uganda kubanga Amini yalina obbanoonya bonna abaali bakozesezza ensobi okulumba Obuganda. Eno video omuntu omunafu sooka ogyesonyiwe. Video eno omuntu omunafu sooka ogyesonyiwe ey'olwaleero ojja kuddanga ewedde. Ngenda kuwa scenarios
reflecting na information jenkuwa Museveni abagamba nti olunaku Amini yawamba yaddukira kubanga yamanya nti bebali mu intelligence ne bakozesa bote ensobi okuba okulumba Muteesa era video zonna ze twabalaga Museveni mu kifaananyi nga mwebali era kye kyamudusanga Amini yali agenda banoonya katika nkuwa scenario zino nga sinazanya video 1 balumba olubiri balukuba balusaanyawo Ssekabaka Muteesa adduka agende Bungereza era bantu bebamba Museveni nga bayisa mu intelligence bakola okujjukujju mpaka kukima Ssekabaka Muteesa Bungereza bamu omutone bamutta kyovola bakugamba fenga abaganda lwaki nkulwisaayo eno video eri too personal. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Kati eyo video yali personal. So all of mistakes ezakolebwa zonna abasajja bazimanya nenga Museveni yakola ki yakiri kati njala kuwa reference 1 bayo kya masiro Museveni kenyini yayo kya masiro that is one reference. The same thing which happened in 1966 the same thing happened recently in Rwenzururu Kingdom. It reflects all the history of attacking Mengo Palace. The same thing which happened in Rwenzururu Kingdom. Kati, bola bebintu bino byonna be reflecting omuntu goba tebagala kwogera ko information imukwata konti yali ebintu bino bahali lyajja bimayi byonna. Okitegedde bulungi nnyo. Katika nkuwa olubiri nga balulumba mu 1966 the Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day the palace was set on fire, but in the Buganda countryside the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Babu, obalaba. Ozilabe ko akakofira kati olabe enkofira ez'enjawulo kanze akatambe kano nawe njagala olaba okofira obw'enjawulo obuva ku motoka egenda kulaba obukofira abantu ababiri abaali bayimiridde abo balaba baabo katika video kati bw'omala okukitegeera ekyo kati kankuwe akeerwa enzululu
kubanga Abaganda tugamba nti ebyafaayo biddiringana eno Rwenzururu. When the barrel of gunfire went silent and smoke billowed from the palace marked the end of a protracted negotiation between the Omusinga of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, and the army. Gunshots had earlier on rung out at the palace when royal guards confronted the army in a siege that lasted about 2 hours. Now we are at the Omusinga's palace, and as you can hear, there are many loud gunshots that are going on back there. And we are taking cover right here, which is just 400 meters away from the gunfire. We've been told that the security officers are trying to breach the perimeter that was on the field, and they're trying to get inside and arrest as many royal guards as they can. NTV has learned that Mumbere had been given an ultimatum of up to 9 a.m. to surrender his royal guards, a request he turned down. We gave him 1 hour, it elapsed. Because we were supposed to storm that camp, that palace, by 11. So we again, the president again called, gave him 2 more hours. That please sort this out. Now that one, we sent everybody here, his people he wanted, to talk to him that let these people surrender. But we realized that I think he was under siege by his own people. These people he called these guards and so forth. So we had no option after that. We had to storm the palace and get these terrorists. And that is what we did. At least 4 politicians visited the seat of the kingdom and later returned saying there was a problem of communication between government and the Omusinga. NTV has ascertained that 46 people were killed in the attack and 139 arrested. 2 soldiers were also injured in this attack. Raymond Mujuni. Oba oli Muganda oba toli Muganda, Abaganda tugamba nti ebyafaayo byeddiringana. Teri muntu asobola kukola kikolwa nga teyakikolako. Kino kireflectinga nti okusinziira ku information gyemba wadde Nyando yennyini beba misinforming Obote nga Bungereza bali mabega kubanga ebintu bingi byebali bawadde Abangereza bali bawadde Obote okukola ebigambo bingi nnyo ku Buganda ebimu n'abigaana lwaki. Obote mwenna ba historicals abasooka abamanyi. Obote mu bakazi bonna mu Uganda lwaki yawasa Muganda. Yes, alina mistakes ne bagati ate kata suwolereza Obote alina mistakes ne mission nyingi Omungereza ziyawo Obote okukola ezimu n'azigaana nene y'okulumba olubiri ba Museveni kenyini bahaji mukozesa kati nkulaze nti olubiri Museveni balumba nga Amina akulembedde era y'olwa amanya nti akoze ensobi n'awamba gavumenti bwe yagiwamba abali bakoze emivuyo ne badduka ba Museveni badduka kati bakomyewo mu buyinza nga amaze okukola buli kintu ekyambyone okutta abantu okuvumisa Amini ne bajja ne batandika olutalo government ne bagiwamba kati ebikola bye bakola emabega bye bakola Kasese kati ekyekasese kyawukanako n'ekyokulumba Kabaka mu Muteesa so kitegeddwayo so singa bateekawo olukiiko lwe bayita Truth and Reconciliation ng'omuntu bamuteekamu kamera n'ayogera amazima nga bwe gali abamu mugenda kudduka era mugenda kukwata bannabyabufuzi mu batemeka emitwe abatasobola kwogera mazima gano. Singa bateekawo olukiiko lwa Truth and Reconciliation nga gavumenti ya Museveni egudde abamu bagenda kudduka. Gwe sooka obuuze okuva mu 8 report za assassination nga tezifulumanga 1886
mpaka nakati lwaki assassination report tezifuluma kankuwe ekirala otuveewo kiri mu girasi kiri mu bwengula mu bwenyi bwa buli muntu nti olutalo lw'omukulu era kinaana Museveni abantu bali baganya omuwagira kabaka n'agenda kabaka bw'agenda era Abaganda tebasooka kusituka Museveni yafuna yunifoomu z'amagye ga Obote ne gayingira eruweero Museveni yafuna yunifoomu z'amagye ga Obote ne bazambaza abasirikale be ne bagenda batemaatema Abaganda mu Luweero kati nga baleka wajja bagamba abasajja babatemye kati mutuwa abantu bagende bwate bwe yakizanya mpaka naye babagamba nti abantu abali Luweero bonna Obote yabatta ayishuwa historically kuno bako wali bali bagambye kensonga lwaki batolito Joko n'abali batta abali bombise waki babatta kubanga they knew the person who was doing such things bamanya ati Museveni n'abalala kubantu abali babega government y'Obote nga mwe bali banyisiders kuliko n'olwo akasiiso oyo saazi no yabadde entebe mu kusaba yomu ku Museveni byali alina mu system nga amubegera ibyo bagamba nti badde mukomera bamusima mu njali nga abantu siri basima olwo akasisi yali abegera Museveni find it out ojja kizulo ojja kunga lumbuyo like mandwa lwakasisi yali informant wa Museveni mu government zonna yinga amaze okudduka nga ba informing Museveni biche bili mu system biche bagenda okukola kyobola ati yamutta Museveni tasobola kusonyiwa muntu nga yamukola kekikyamu nga ye mu liberation tasobola musonyiwa gwatamanyi Museveni tasobola kusonyiwa muntu nga yamukola ko damage wamuli jimu y'Obote wamuli jimu ya Amini wamuli jimu yonna neba kati nomukola kensubi he doesn't forgive and he doesn't forget Lwakasisi is still alive era ya moto rensonga yali informant we kino njala kigamba Miria Obote tasobola kuvaayo kwogera but mu mnaku ezaasembayo nga Obote agenda kufa yeetondera Obuganda n'ayogera ensonga zonna ne tebaziteeka mu public domain tebaziteeka mu public domain tebaziteeka mu public domain era bino tebagenda bibagamba kubanga Muwanga Paulo Muwanga byamu ku bantu abakola obuvuyo abantu bangi bakola ngo obuvuyo awo so ebintu bino bajja bibaga bimujja bitya nembijja bitegeera ne information gye nkuwadde olwaliro oluwadde mbogendo gikolako research n'omanya byenjogedde biriwo bituufu biriwo bisaana okunoonyerezaako naye ng'olireetinga ku information ebadde mu public domain gezaako nnyo okwongera okunoonyerezaako omanye musajja kigwe tudiringa naye era ekizibu kya Uganda ye Museveni ne banne Museveni ne banne kyekizibu kya Uganda. Yes, but past leaders ebayita swine, which is okay. Never judge kimwogerako. Naye bikolobere bakoze against Baganda. Particularly against Baganda. Kati gobojja n'ongamba ati Kyagulanyi yakoze ensobi okugenda ku malalo g'Obote obogenda okusinkana ate najala kubuuza. Politician yakola mulimu ki? Era bwe tuba tuli mulaale campaigns ayina zikubira mu Buganda. Wabaganda bokka bamulonda. Gweyagala kuŋŋamba. Does we Baganda, we are more clean than any tribe in Uganda? Do we, the Baganda, more clean than any tribe in Uganda? No. Because we might reverse our minds. The way how Uganda was expanded. We robbed the Bunyoro. We robbed the Bunyoro. Twabba abanyoro ntubabba amataka ga buli kimu. Kyemwagala okumanya. Abanyoro batuwala nako.
ode omuntu munyola wana n'omuganda wali owulidde ko nti omunyola wana n'omuganda kyenjagala okubuuza kati mbo basindika ku radio okujja okukola black mirror propaganda kuba temutegeera okitegeera bulungi nnyo eno information tuba nayo wano ogiraba tugira mu public domain ogira bulungi tugina mu public domain feke tukola n'abanyolo baakikola we don't hate each other kyo kyaggwa ne kati Museveni tasobola kikusomesa tasobola kikutegeeza nze ndi muganda agenda okugamba amazima gakulume n'abaganda tulina be twakosa history bwati bwasoma abaganda twakosa bajjajjaffe abanyolo kuba banyolo twava mu banyolo abaganda twabakosa ne tubabbako amasaza gaabwe n'abali mu masaza ago abasinga obungi mu lutalo lwali kutwala amasaza ago baalusulamu akaba naffe twanyaga ne mu kunyagira twakosa abantu ne gwalewuddeko nga banyolo etuteeka simanyi tuna olutalo n'abanyolo ebintu bijja ne bigenda ne bivaawo kati goba okwata emboona y'omutu oba engalabi ng'oza musimanyi tateekeddwa genda azifufu gwengaani twabba amasaza mukaaga aga Bunyoro the 6 lost counties ne tubaddizaako amasaza 2 twabaddizaako Buyaga na Bugangayizi Buweekula n'ensigala Ssingo Bulemeezi ne Bugerere ne Mubende n'esigala nenge ettaka twalanira ddwaniro difuna ne tetulina bizibu nabo twateerera byaggwa ne mu keeping on kuleeta ntalo kubanga ye Museveni waatwagala nti bano abaganda mannya kuba n'ekisajja kibbaji kisajja Kinyarwanda kati yali promoter yafuuka radio presenter ate Museveni yabatera okusoma wonna basome bafuneko qualification kabana na university yatadde buli mbuzi yonna etali na senior for certificate mbuya graduate bafunye diploma kubanga bo kibaagala kyenkugamba nti naffe tetuli kirimi information in the public domain mweri bajjajja baffe baalwana entalo ez'okugaziya Buganda eri abantu abafiiramu kati gwe bujja n'ogamba Kyagulanyi yakozesa bino tetugenda kubeera mu nonsense wa ntalo because we hate each other. We are all Ugandans and we need unity. So whoever coming live on TikTok, Facebook or on any radio or TV talking about that Robert Kyagulanyi Center made a mistake to go and visit Jimmy Akena and Obote's graveyard, that he made a mistake because he's a Muganda, is not supposed to. Gentlemen with your big head, you don't represent Uganda. We are the new generation. We know how to find the information and to make research. So please zip up your mouth and go look for work. We are the new generations. System divide and rule won't work again. Moli ku radio zindizo butono buto musibu professor wawa. Tosobola na kuzimba nyumba osula mu motoka. Tosenya na manyo ga unyagalinga gambalasi. Musajja omukuru nkatuwafuka radio presenter nkubuuza botegeke bivulu bagande babingira mboka. Buganda is for all of our people. Organizing ekivulu kitegeeza buli muntu ye nava mu ggwanga ajja kiyingiramu. Walategeeza ekivunga kya Baganda bokati kiriyo. That's what we call Uganda. It was Buganda before. Then we unified. We called it Uganda, which brings all the tribes in Uganda to come together to form the country called Uganda. So we don't have hate. We don't have differences. So we are trying our level best to unite that country.
Stop your nonsense. If Museveni pays you to follow in his trap of divide and rule, that is your problem. We are less concerned. Kankubuza kibuzo kimu nfundikira akanyumiro kano. Wali awuliddeko mu Buganda wonna waliwo ekiwandiiko nti atali Muganda tabula ttaka mu Buganda. Kyandibale kitandikira awo. Ba NRM project wali awuliddeko wantu wonna nga tewali muntu akkirizibwa kugula ttaka mu Buganda nga si Muganda. Kyandibale kitandikira awo nti tetugenda kukkiriza muntu yenna kugula ttaka atali Muganda wano. Tekiriiwo. So mujje ku TV nga mwogeza emitwe gyammwe nga temujazise. Ye Museveni wabagala mu divide and rule. Bakuwadde simu, bakuwadde omuzindalo, tosenyeza mannyo, ewunye enkwawa, musajja mukulu osula mu mmotoka, toyina na mukazi ojo yasamira onyumya ku politics. Toyina kifaana kituufu kyolaga nti nze mpagira kino, kyolaba kyobuukira, kubanga mulimu okusasula emitwe gyammwe. Ffe tuli generation eyagala unity. Yes, ensobi zaaliwo. Obote yali mukyamu, Amini yali mukyamu, Museveni mukyamu, emirundi mukyamu nakati mukyamu. Ne watuulaawo ya mukyamu. Kati gwotuze mu sitole zammwe enkadde z'ekisiru. We know. Tumanyi eneme waffe yaani akoze ebintu bino byonna. Kati omusiru abeera kule tasobola kugamba nti Uganda at first yasooka okufuna independence. Tasobola kugamba mu ndagaano ezasayiningibwa Lancaster Buganda na kati oba yagadde kufuna independence eddayo nefuuka ensi niye kutula ku Uganda takimanyi wabula aleega mutwe ali mu studio ajja atudde bamuwadde sente ajja ayogere nonsense osoma biki. Gwe document endagaano weeziri eziraga nti Buganda babanga bagimi street nze esobola okudda nefuuka ensi yeetongodde. Mbatadde. Katuwama katugende mu kitundu ekyokubiri ekya programu ya leero. Mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Ekitundu ekyokubiri ekya programu ya leero kyekino wano wammanga. Tulyoke tugende ku information gye nabaleetedde saagala aseka. Katugende wano. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusiza kansuleto oli bulungi. Bamemba parliament mwenna abalina kadi ya National Platform namwe mbalamusiza kansuleto buli bulungi. Muwulize obubaka bwange buno. Nga tugenda mu kaloka protest vote. Njala mulize message eno bulungi. Njala okubaza mwenna abakulembeza bafunye kadi za National Platform abali ku ground abakola grassroots work abali mu kutambuza manifesto ya president nga president wanajire kitu kya kuba kitekoza iki kiri malidadi. Protest vote muteka abantu batandika okwetegeka kubanga ekijja kyambadde kanzu kina n'entalabuusi kina n'olusanya lw'emmere kitambula kibagamba mwetegeke obudde butuuse. Tutandise tutya. Mr. President, nsaba kulaala emu gy'onoobeerako obanga oli mambuka oba wonna wonoobeera oba tukoleko ka short video okatutere ku mitimbagano. Katya otugambire ba MP baffe bonna abalina kadi ya National Platform nti kibakakatako okusomesa abantu manifesto ya National Platform so si bo kusomesa manifesto zaabwe. Nkiddamu Mr. President oba General Secretary basamuyise message eno mutegeeze ba MP baffe basomesa abantu ku ground baba kuba campaign manifesto ya National Platform ya president so si manifesto zaabwe kuba tebalina kye bagenda kukola. Ekyo kiwedde. Era mutugambire ba MPs bakyuse mu njogera gye bafulumyamu ebigambo byabwe byebiriwa. Bw'oba osaba akalulu ng'ogenda kasaba akalulu kakujjako Museveni nga ka protest vote. Lwaki? Ba MP abasinga ba National Platform mutambula mugamba mutulonde mutuwa obulu tugenda balwanira ku nsonga z'amafuta, ku nsonga z'ennyanja, ku nsonga z'enguudo, ku nsonga z'amasomero mu Uganda empya gye tugendamu. Tetugenda kubeerawo na MP agenda kulwanirira bantu. Bamukategedde. Mu Uganda empya nga Kyagulanyi president tewali MP agenda kulwanirira abantu.
mulwanirira abantu nga mulwane gavumenti ya Nyandu enfu gavumenti ya Kyagulanyi sinfu katogeza no saba akalungo gamba abantu mu Uganda nti ogenda bayambo balwanira bakuyambo bakuwa akalulu nti ogenda balwanira kumaza amachafu ku ngude enfu ku masomero. No, that is a wrong message. A wrong message influence ngobanga agati Museveni tagenda kuvaako obana weke nyini ogamba abantu toli sure nti Museveni agenda kuvaako bamo kitegedde. Pibwa janaga nti mu mpaka lungenda balwanirira mu government empe ya Kyago temuli mu kulwanirira mu na Uganda already babalonzo mu kulembeza agenda okutereza buli kimu ebyo mbyogera nga mumanyi nti Museveni tagenda kuvaako wanda yogedde nti mugenda kubalwanirira okitegedde bulungi nnyo. Kati Mr. President sabo ngambira abantu bantu tebayo muntu addamu kuyisa statement yegamba bamuwaka lwagenda balwanira mu government yali mugenda okulwanira. Ekitegeeza mukolera Museveni nti mugenda kulwanirira mu government yamu mugenda okulwanira fe government ya Kyago temuli mu kulwana buli MP oyina kusomesa manifesto ya president kuba tugenda mu Uganda empya bogamba nti wakubantu bakuwaka logenda balwanira ogenda kubalwanira ku nsonga kinga government ekyuse mbuza ki ogenda balwanira ku nsonga ki obanga gano Museveni tagenda kuvaako kati goyagala kifogende mbo balwanirire chobanga ugokola ki chobanga gwazimba nti gwafune ekifo okimedi Museveni tebasobola mojjako chobanga azimba. That is wrong. Era MP yenatoyina manifesto no kubato stoto mu mateeka tokkirizibwa kolera abantu government yebakolera gwomulimu gwa kumanya bizibu balina kubiteka bolinga parliament government neta sede nezigenda zikola ebintu ebyo kitegedde kati gwo kusoma manifesto mwakoze manifesto mabasajja mu abampi abawanga badduga babachi abatuli amwengo nyongero kibaga Mr. President Jole Secretary muyise message eno mbasabo sabina obwo bwefusi baragira mutegeze ba MP baffe bonna bakyuse statement zaabwe bwe basaba akalu bakasabenga babesinga ku constitution ya babesinga ku manifesto ya president nga bagisomesa abantu ne bagenda okukola mu Uganda empya ne bagamba nti basaba akalu bagenda kulwana bana Uganda. That is wrong message as if nti bakolera Nyandu. Consulate munfunye bulungi nnyo message etambudde bulungi nnyo manje njagala okunyonyola omuntu n'ategeera bulungi nnyo kati mumala otegeera ensonga eyo katugendeko wano abamu ku bantu abatafuna kaadi ne batufuukira ekizibu genda kuba bambulirako olwaleero ne katusooke bwe tuti abatafuna kaadi batufuukira ekizibu ngenda baba bambulirako ne katusooke bwe tuti era mumpulirize bulungi nnyo. Mu Uganda Museveni musajja mubi nnyo. Kati Museveni politics yo gwabadde azanya badde jango politics nga yekulietingira opposition kati nalekawo opposition kati ategerwa na Kyagula ye nadda mu safe zone n'atuula kati right now tulwana ne opposition. Museveni yatuzimbira mu opposition okitegeera Museveni yazimba politics we nazimba opposition kati Kyagula yajambudde kati Museveni najita kati yerwana ne Kyagulanyi kati ye Museveni ali mu comfort zone n'okuba nti Kyagulanyi w'amaanyi bonna bazinga lumu. Lwaki ekintu kino yensonga lwaki buli kibiina omuli PPF ADF bonna bayimira kubaga nti fe mutulonde bakansala bafene ba MPs ekyomukulembeze waggulu mumanyi gwe mugenda okulonda mumanyi kati waga tuli mu opposition olwanyisa Museveni omujja lwaki togamba nti mulonde Kyagulanyi oba lwaki otuvumira Museveni nti mubi boga nti tuli opposition. Njagala tutyo video emu nga baga nti besimbye ku biina abo waliwo afuma Museveni. Njagala tutyo video emu nga presidential candidate
oba chairman w'ekibiina kyonna ekitali Nuupu ng'alumba Museveni mu kalulu kano. Njagala te video emu campaign badde muziraba zonna bwe zitambula. Campaign zitambula ku National Unity Platform bonna. Bano bakagege CEA ya Uganda Fisheries ku Nuupu. ADF ku Nuupu. PPF ku Nuupu. Mau ku Nuupu bonna batambulira ku Nuupu. Museveni bamuleka eri. Fate nga tukuba opposition tukuba ne Museveni abantu birungi ebiri. Kati mbagene Museveni yezimbira opposition. Kati byali atusindise bonna bonna. Amuntu abakubirawo abasigane batusigalamu. Kati ekitebe ne kikola akakungunta. Ne kijambe kyajjamu. Kati ate bwe twakola akakungunta nitugaba kaadi Museveni addamu n'akosa system yemu ey'okutiisatiisa bagule bebola batandise okuvaamu nakyo twakimanya nti kijja kubeerawo. Kati eri abantu bembadde temumanyi ebintu bino byengenda okwogera nze mbadde mbimanyi naye kabive mu kamu okutuuka omuntu omulala mubiwulire bulungi nnyo nga si byange. Omukyalo no mumanyi Aida Nakuya eyali mu Nuupu tebamu makadi oyo mumanyi Aida Nakuya eyava mu Nuupu tebamu makadi. Kati omukyalo ono naturally yali wa NRM bamu ku bakansala ba NRM era bamu ku balwana ennyo okudefendinga Lukwago ompulya bulungi nnyo obutamujjamu ne Ssewanyana. Kati mbisera waliwo Nakuya waliwo n'omukyalo ono waliwo n'omukyalo bamuyita Shifra Lukwago yali mukyala wa DP nga looya mulungi nnyo nga wa DP oyo Shifra Lukwago simanyi abasinga obungi mumumanyi omulaba Shifra Lukwago. Kati Lukwago ne banne muno batwenkulira entalo babikodde akabikko omulalo anti balwanyisa Nuupu njagala ompoti balwanyisa gwofe gwakulabisa bulabisa. Ebigambo byogenda okuwulira mbadde bimanyiiko naye nga saagala bive mu kamwa kange nga biva mu muntu omulala abategeeze enkwe z'abasajja bayita opposition n'ebintu bakola mu Buganda ne bakola mu Kampala era mutegeere bye bali badiringa nabo. Ebigambo byogenda okuwulira bya musajja atasobola kugamba nti balonde Kyagulanyi, bya musajja ali mu limere mu Luzise nga yefula nti yali Hwambo ali oyo kumbe ngate wachi musajja wa NRM. Kati nga sinazanya butambi buno kansoke nkuzanyire kano lyoko kakasa kyengendo kugamba nga sinazanya maloboozi gano njagala nsoke nkuzanyire ekintu kino nti mwalabyeko ADF ngegenda ku supportinga Lukwago kubanga bebamu wulira. Democratic Front kitegezeza nti kyakuwagira Ssaalongo Erias Lukwago ku kifo kya Lord Mayor kubanga yalina okwolesebwa n'obusobozi okujja eddoboozi lya Kampala mu kiseera kino. Omwogezi wa Democratic Front Moses Kasimante era avuganya ku bwammeeya bw'eggombolola y'e Lubaga agamba nti bannayuganda kino kye kiseera okukomya okulondesa abakulembeze kinyumo wabula bakulembeze obusobozi. Twebaza Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago. Ndoyowooza mu KCCA bwe bumu ku bwongo obutono bwe tulina senga twalina nga bannaabo senga abantu bakyayo obwongo era olulala bagamba tumugjeyo olweyagati tuleeta yinginiya Kampala KCCA erina ne ofiisi y'abayinginiya ayagala asaba mulimu eno mulimu gwabwoba obulala. Kati ffe entalo tuzisobola ku layisi ne tuzimaliriza ku bwereere bulira bulungi nnyo tusimbudde. Kikyankulamusizza kansobere nti oli bulungi njagala kuwa ku bwino bw'omutembeeyi nina omuwala gwendaba oyo Nakuya agenda ayogera kino nakiri ng'ayogera ku kibiina guba mu makkaadi oyo ali mu kujjanga
women Kampala women MP abantu abatamanyi byabufuzi ababitandise wano mu biseera bya Kyagulanyi kati kambategeeza Nakuya yaani. Nakuya oyo yali road councillor mu 2011 2011 yali road councillor nga naye yajjira ku tiketi ya NRM, yali mu kibiina kya NRM. Kino nno kitegeeza kibwe mpulira nga abavumirira Zahara Ruyulika nti yali wa NRM abantu tukimanyi bakyuka ate nabo tebasobola kugamba nga mwemuli Alan Sewanyana mwemuli Lukwago neerabira nti Nakuya naye yali wa NRM wazira ate n'abeera kwabo abamulwanirira aleme kugoba mu ofiisi mu Steholo nga meya. Oyo omuwala yali wa NRM kwe yajjira ku tiketi ya NRM naye n'alwanirira Lukwago. Oyo ne Sewanyana be bantu abayiwo omubiri nga balemesa nga tebaagala Lukwaga aggiweemu bwesigwa. Omuwala oyo tiyaddirira okuva ku ssaawa eyo naye tekyakomaawo naye ate Lukwago n'amuganza n'amufuula muganzi we. Mu kiseera kye kimu Lukwago n'aganza n'omuwala gwe bayita Shifula Lukwago kyalinga kiwala kyeru abasinga mu kimanyi. Ekiwale omukyalo oyo Shifula Lukwago yeegwanyizaako obubaka bwa Parliament era ku MP ow'abakyala mu Kampala 2016. Oyo ate Shifula Lukwago naye yaganzibwa ate Lukwago ekyo temukyewuunya. Abo tebaziza kubanga abalukwago bebaki yenegule balukwaga abo kekabano mwenekyo mukimanyi kekabano. Kati Shifula Lukwago ate yakoma kuganzibwa bukwanzibwa Lukwago ate Shifula Lukwago yateekanga mune Lukwago sente nga yegula obuganze wa Lukwago kuba Lukwago by then yaliko amasannyalaze. Okitegedde yaliko amasannyalaze. Kati omukyalo oyo Shifula Lukwago ne yeegwanyiza obwa Woman MP Kampala. Same time ne Aida Nakuya n'abwegwanyiza mu 2016. Nga mwenna bwe mumanyi Lukwago ye muntu atasalawo side gyagwako. Bwe mba temumanyi nga bwe mulaba ssaawe tayagala Kyagulanyi tayagala Nuupu talina kyajagala naye olw'okuba nti naye yeetaagayo okuba abawagizi ba Nuupu bamuwagire tagikuba openale tagikuba naye bw'otandika ate okukuba Nuupu beereese ng'era bwe walaba nti mu 2021 mu kalulu ako yalwanyisa bakansala bonna aba Nuupu bayita mbuyisi naye yabalwanyisa okufaako obufi nga tayagala ng'aleesa ababe era mu kiseera kye kimu yali ne Sewanyana nga bali mu kulwanyisa bakansala ba Nuupu ng'ate bo balina ababe bataddewo mukitegedde. Kati Lukwago omuwala ono Nakuya yamweteerawo omubiri naye ate Lukwago teyamwendoosinga mu 2016 kubanga yina abantu babiri ng'asobeddwa. Shifula Lukwago ali naye oyo gundi naye ali naye kati bombi yabalekaawo ng'era mukimanyi nti Lukwago teyanoonyanga kalulu kaako obwa meeya ye omulimu gugwalinga gwa kutambula na Besigye kubanga Kampala emanyiddwa nti y'opposition. Okitegedde abantu abawangula mu mitwalo n'emitwalo gy'obululu kati ye teyanoonyanga kalulu ye yatambulanga butambuzi ne Besigye gy'alaga nga Kampala tagiriiko era of course bejja kumulonda naye yalema okulwanirira bano babiri yalemera okulondako gwakola ki gw'abagamba nti mulondo ono era bawunzika
bawunzika bonna bagudde ate yali tayagalwa nnyo Nabiira eyajja ku last moment neyekulubisiza ku Besigye ate yawangula akalulu ako. Akalu bwe kaggwa Lukwago n'awa Nakuya owa personal secretary mu office ye. Okitegeera naye omuwala oyo yeegoba nga wayiseewo ekiseera kitono. Yeegoba atya kubanga abakuumi ba Lukwago baagaananga omuwala oyo okusukka okugenda mu ofiisi eri. Mujjukire bulungi abatamanyi ofiisi eya Steholo ku mulembe gwa Haji Nasa Sebaggala yayise etteeka ne bakansala yabasaba ne bayise etteeka eyo. Steholo munda mulimu hoteero, mulimu ebisenge biringa hoteero. Yabasaba n'abategeeza nti meya asobola okuba nga azaakooye n'asula wano, asobola okuba nga akyaziza abagenyi n'asula wano, n'abaporopozinga naye ekigendererwa kye kyali kyakuteekangamu bakazi. Nga bw'omanyi abantu abalina amannya tebasobola kugenda mu hoteero, tebasobola kukola ki. Kyali ekigendererwa kye. Kati Lukwago naye eyo ofiisi yennyini era temulowooza nti obusungu Lukwago bw'ayina alumwe bwa mmeeya, nedda. Naye abataviiriddwako bwa mmeeya bokka, wazira aba aviiriddwako aba agenda kufiirwa ne waakolera obwenzi bwe. Ekyo nakyo aba akifiiriddwa. Aba afiiriddwa obwa mmeeya, afiiriddwa ne waakolera obwenzi bwe. Kuba talina mutima. Abantu abalina ssente mu Kampala bazimba ennyumba ez'ekyama ne batwalayo abantu. Naye Lukwago talina mutima gusobola kuzimba nnyumba ya kyama, tekiriyo. So kati omuwala oyo bamugaana okuddamu okwegazaanyiza mu ofiisi eyo nga takyayitawo, takyagenda erimu, takyayingira mu bisenge byonna. Kuba ate naye yali amanyi Lukwago emizannyo gy'akolerawo. Omuwala oyo ne yeegoba. Akalu ka 2016 bwe kaggwa omuwala oyo ne yeegoba n'avaawo nga tasobola kubeera waawo, tasobola kukigumiikiriza. Kasita bamuteekerawo embeera nga takyasobola kugenda wonna wayina kugenda mu kwegazaanyiza mu ofiisi. Ekisinde kya People Power bwe kijja omuwala oyo n'akibuukira n'atandika okubeera ng'ali mu People Power. Naye omuwala yali wa NRM, yali muganzi wa Lukwago ow'amaanyi nnyo ng'amwagala ate nga muganzi we. Okitegedde kati saawa eno yoyo gwe muwulira ali mu kuvumirira buli kintu kyonna, era ye Lukwago gwe muwulira avumirira Zahara ne yeerabira n'oyo Nakuya ate yali wa NRM n'amulwanirira. So kitegeeza nti abantu bakyuka buli lunaku. Kati ye Nakuya bwe yakyuka n'amulwanirira, ekyo takiraba. Waza Zahara bwe yakyuka n'akyukira ddala n'abeera wa Nuupu People Power, ekyo kyo bakyakiraba era bakyakijjukiza abantu. Mukitegedde? So ye embeera era okwakkana n'oyo Sifula n'ebyobufuzi bye ne bifa. Era Lukwago bwe mundooza kuba muleeta n'officially n'agamba kanjoyininge NRM yabiviiramu ddala ebyobufuzi. Kirabika yagamba nti kati neesigaani kuba yeesiga Lukwago ng'amanya ajjamu endoosi nga teyakikola. Okitegedde? Ate jjukira ku biseera ebyo be baaliwo ng'abantu bwe bati bwe tebakuteredde omubiri ogenda kuddawa. Kale muganda wange byebyo njagala obitegeeze eggwanga. Bwe bityo ago ge mawulire ag'omuwala oyo Nakuya eyali muganzi wa Lukwago. Era yali owa NRM Lukulwe, yali kansala wa NRM, road kansala wa NRM Lukulwe wa NRM. So bwekito bukire. Information ebadde njirina kubanga ndudde nayo nga njirina kubanga mu state council mwe nalinamu kansala wange yali musajja Bwengo bamitanga kansala Siza Tokoma. Yali mukwano gwange nnyo. Kansala Siza Tokoma mukama akuumuze. Yali musajja businessman nga ne basi zisabaza abantu batwala mu Northern Uganda. Kansala Siza Tokoma. So information ali njirina bulungi nnyo nenga nagisirikira. Nga Sara causing a trouble. Nekati ono Aidan Nakuya we yazze nga alumba national platform. Nga alumba ne General Secretary ne ngamba
Karate omuzira kisa najja nampa information ye munengaza sijja byogera kandi ko omuzira kisa yawo information nga bwajuwadde so muti nkulanga entalo nga mumanyi yezina gwera aida nakuya more information is coming either zip up oba wesonyi okumanyira national platform twagale tutinkula ntalo mumuzititinkulira aho tuvuddewo information mugifunye mugitegedde kati njala ngulize information eno nayo ya concerned citizen aina ideology ye ideology eno njagala ojiulize bulungi nnyo oyo nakuya muvuddeko nze mbwadde information naye buuza kansala ajja kubuuza bakansala wa Kampala City Council oba buuza kuba former AD Balukwago we balimba manyi bakyali banye bali babiri bo manyi bali ba AD Balukwago bali babiri kuliko mukatuliki munnango muwanvu kati akaddiye envizi mutuubye mwali awo mumanyi mwali mujjajika kasa information jembo nenge kyo teriko wadde enfuufu ne kati njala mulize ideology eno ya kansala mupaka siza tokomere musajja mulungi nnyo kati mulize ideology eno mujulize bulungi nnyo ono musikosan citizen yagambye bwati papa ensonga gyongeddeko eyo principal kyakoze ekintu kyamagezi nnyo era ekintu kyakoze mu kampeyini eno ate ekyamaanyi nnyo okuba nti nno agenze neyegatta n'empiki entuufu ate Katonda alina byakola nti mu kaseera kano akena movement ebadde esudde ng'emanye emusudde tegeera emanye emaze omukozesa emusudde era kati akena singa mugezi asobola kati okuvaayo asobola okubbulukuka buto n'akomawo kuba abantu beeyo bakyamukirizaamu obulyo buli bwonna bwakoze eyeyozaako enziro ate n'atakkiriza kulya ssente n'asigala ku mulamwa n'asigala nga irrelevant ate n'erigase ya muzeewe n'ekomawo kuba katutegedde amazima nti Obote teyalina buzibu ekirala bw'olaba nti nno yaleka bano abafere b'e Buganda n'abalala kati omuntu omu akena okwegatta n'akena n'abamuvumu n'avaayo aba akubiddemu n'abaana ab'e Buganda n'amaanyi nnyo kubanga Buganda alyokke kati alliance alina zikola n'abantu ng'abo kiraba alliance alina zikola n'abantu ng'abo alliance alina zikola na Bwakabaka obuli mu bitundu eby'enjawulo era mu kampeyini ze simanyi oba kyandibadde kikola kino esenga yagattamu n'ekintu kyabadde ndowooza ennyo nti singa omukulembeze nga Kyagulanyi oba n'akikola ng'amaze kugenda ku bukulembeze oba yandikitadde mu manifesto okuzzaawo enkolagana n'Obwakabaka bwonna obwa Uganda ng'era Obwakabaka buno bwenyigiriza butegereevu nnyo mu nkulaakulana nga buyina ne package ebuweebwa nga buyina ne representation mu state bino babalimba muno tebuli political yaba abalimba buli Obwakabaka bonna bwali political baali bakabaka bafuzi omuntu yenna abajja mu byobufuzi abajje mu nkulaakulana bakabaka bonna balina okuba directly connected with the political central government era nga balina n'abakulembeze bo be balonda ati ffe tusindisa omuntu oyo yatukiikirira oba mu lukiiko lwa parliament. In fact bakabaka abo basaana okuba nga balina political parliamentary representation kubanga balina bye baagala nga bo okutuukiriza mu bitundu byabwe era ne ssente zino ezimu singa bali directly responsible ezigenda mu bitundu byabwe zandibadde enzibu n'okulya nga bo balina direct authority to account and monitor and supervise. Kati ono member of parliament yandibadde agattanga abo bonna ekitundu ekyo kyonna bemupya abakivaamu okulaba nti services zituuse. Era bakabaka bano nga tulinayo n'olukiiko olw'enjawulo oba olu supreme, the central executive
nga balina okubamba kabaka bennyini directly nowedda ki ekiva mu kabaka w'e Bunyoro, ki ekiva mu kabaka w'e Rwenzuru, ki ekiva mu kabaka w'Abakyoli, ng'atuula ne president directly ne bakubaganya ku nsonga z'ensi. Naddala ng'otuuse mu byobugagga ng'ebiva mu bitundu naga kati e Buganda bavaayo ki kabaka agamba ki, e Bunyoro wavaayo ki kabaka w'e Bunyoro ayogera ki ku mafuta, e Busia waliyo ki kabaka w'e Busia ayogera ki, e Busoga waliyo ki kabaka w'e Busoga ayogera ki ku nsonga eno. Kati bakabaka ne babeera direct responsible kubanga ensi zosangamu obwakabaka zikuze bulungi era zirimu eddembe n'emirembe. Kaakati waliwo akantu kano Lwakasiisi. Lwakasiisi ono nze nazudde nti yakoleranga Museveni. Bw'oba ekisooka Museveni yasobola kusonyiwa muntu yali amuvuganya. Ekitegeeza nti Lwakasiisi ye yali contact ya Museveni mu State House naye ng'Obote tamanyi naye nga yeefuula. Tukirabye tutya mu kumuta. Baba asobola okutta Baserubumbisime n'abalala bonna be basse. Lwakasiisi nga yali ddala opponent yali tasobola kuttibwa. Ekirala bw'otandika okuyiira ebigambo bya Lwakasiisi ne relationship gy'alina ne Museveni nti waliwo wagambira mu mugundi ye yasembeewo abatamanyi kuba yagezaako kikweka naye agamba nti waliwo we yagenda oba Lwenzooli eyo Bakasiisi ne bamuwa ebitangaaza n'alengera omukka. Yamala okulengera omukka mu nsozi ye n'ayita mu kkubo ddala n'omusirikale gwe yali naye oba yali meja ye n'agamba nzirirayo muli n'ekkubo era oyo omusirikale teyaluwona n'afa. Ye Lwakasiisi yawona. Kaakati kyajja kitya nti bwe yalaba omukka teya-actinga. Lwaki bwe yalaba omukka teyawooninga ono omusirikale nti tetuddirayo mu eyo? Lwaki ye ataali musirikale yakwata lino ate omusirikale n'akwata lino ekyamu ye ne bamutta? Kati byonna bw'obigenderera biraga nti Lwakasiisi ono ng'ekirala kyagamba nti yalina okuba prime minister ne batabumuwa nga kirabika nti kyamuluma nnyo. Yagamba ne bamuwa office of the president yali y'amaanyi naye kiraga nti kyamuluma nnyo ekyobwa prime minister wabaali babuwadde mulala mwanga gwe yali awagira. Kati awo wonna kiraga nti yali awa amawulire Museveni agamba awo n'omusajja otegere ate olw'okuba nti baali bakwataganya ekitundu ne Museveni. Ekitegeeza nti Lwakasiisi byonna bye yakola bwe tulaba ekigenda mu maaso kati nga yekukubiriza ne Museveni nti yabikolanga ku kyayo Obote. Ne tuddayo ne tugenda ku kya Museveni kyagamba nti nja kuba kurashinga nga bwe naba kurashinga before. Ekirala Obote tumunenyeza bwere kubanga Museveni yali mu regimu ye mu mulembe gwe tugamba nti nno gwabonyaabonya bannayuganda ate ng'ali mu kifo eky'enkizo ekya intelligence ne Minister of Internal Affairs oba yali Minister oba Intelligence. Omuntu oyo ali mu intelligence era nga bwe tulina kitiba n'abali mu intelligence yasinga okumanya okubonaabona kw'abantu n'okutulugunya n'okukwata. Ekitegeeza nti nno Obote bye tumunenyeza ono yali mu intelligence yabikolanga kubanga alina ekiruubirirwa ky'okutwala entebe akyaye Obote ate ng'alina musangi we Lwakasiisi era mu kifo ekikyamu. Kati tutandika okujjayo amazima ne tujja omusaayi ku ngalo z'Obote kubanga ate tukizuula ne bwe tuba tugenze mu bigambo by'Obote ng'agamba Museveni mwegendereze. Ekitegeeza nti ye yali amumanyi naye nga ffe tetunnamumanya. Kati ate ono ng'amusambira munda. So kati Bobi Wine bw'akwatagana ne Akena ng'Akena amaze okutandika okulaba ekituufu n'akkiriza n'okwaniriza Bobi Wine nti naye amaze okuzuula nti nno baamukozesa Akena kubanga Museveni yali ayagala okuvuga engulu naye kati bw'aba alabuse ffe tetumulinaako buzibu kubanga Akena yalina mwana muto. Naye kati bw'aba alabuse n'akomawo ne yeegatta ku bantu abaagala enkyukakyuka ekyo kirungi naye nga bagenda kumuwa ssente empitirivu ku kye yakoze. Kati kiyeeriye okulya ssente za Museveni n'afa oba okusigala ku mulamwa. Naye nga president yakoze kirungi nnyo
ekyo kyekiraga n'omukulembeze alina obuwagizi bw'abantu nti kati tagenda n'abantu wabula abasangayo ekitegeera ate ekitali ku balala. Ebigambo by'owulidde si byange, byaba concerned citizen abibempadde bibazanyire maloboozi gaabwe loza byowulidde bulungi nnyo. Kati olwaleero nga ekereziya oweze emyaka 10 bweddu, Nyandwe abaddeyo naye Nyandwe zikiri kusonyiwa naye bwabadde bo Nyandwe wabadde ayogera ng'engalo tezitegeereka. Abakungu ba gavumenti boogera engalo basabansabe za kifuba. Body language, face expression ng'ebalaga waliwo ekintu ekibatiisa ekibagoba. Oba nze ndaba obubi ngenda kutaaka video kano naye musooke namwe mwennyini mulabe abasajja bali mu kiriziya n'ebennyamivu simanyi kikibagoba. Sooka olabe naawe nga sinazanya katambi kano bibadde lubaga lw'abakungu ba Museveni. Ono minisita wa Kampala Misa Kabanda, ono Kulayimu minister, Kulayimu oba criminal minister Musafiri Nabbanja, ono land grabber omukyalo ono nyina bakoba nomuyita nyina bakoba, ono ye muli wenko mu Uganda nambemu Nobert Mawobe. Kati tunulira face zokka nga bali mu kereziya. Ulire bagenda okwogera Nabbanja nga ayogera ne statement zagenda okwogera nawe ogenda kwewuunya. Uganda aba IMF bagiranga ng'eggwanga erikula ku speed eyawaggulu ennyo. Ekyo kikulu nnyo. Speed eyawaggulu ennyo tuli namba 7 mu mawanga gonna mu nsi yonna okusinziira ku nkulaakulana gye tutambulirako. Ekyo kikulu nnyo nnyo. Mbadde njagala kubasaba mutukubire mu ngalo namwe mwekubire mu ngalo kubanga ffenna tukoledde wamu. Kati kwate essimu yo ogende kugolla Moses ku kibanja kya International Monetary Fund IMF oteekemu Uganda yemu ku nsi ezikulira ku speed ya yiriri. Golla Moses agenda kuwa ansa naye bw'olaba face expression, body language, baagala standing ovation teriiyo, bagamba beekubire muganda ne bamukubira engalo, kitegeeza nti ekintu ekibagoba kinene nnyo. Ddamu weerabira olabe laba abantu bano, laba abantu bano bali mu kyaki. Owulira Uganda aba IMF bagiranga ng'eggwanga erikula ku speed eyawaggulu ennyo. Ekyo kikulu nnyo. Speed eyawaggulu ennyo tuli namba 7 mu mawanga gonna mu nsi yonna okusinziira ku nkulaakulana gye tutambulirako. Ekyo kikulu nnyo nnyo. Mbadde njagala kubasaba mutukubire mu ngalo namwe mwekubire mu ngalo kubanga ffenna tukoledde wamu. Kati criminal minister oba crime minister, according to the information I gathered about the statistics of International Monetary Fund, Uganda is ranked 179. But of course, you know, you went through the records, but you just picked the number 7. You left 1 behind and 9 behind. So you decide to say that Uganda is ranked number 7. Uganda is ranked 179 among us the countries. Kati gwa pikinze musanvu eno noleka 10 noleka enemu ne mwenda gwe no pikinga musanvu. Bamuloza tuli abaluguye kanga tetulirako doodo na butula kiki. Uganda bwokebera ku bibalo bya International Monetary Fund mu nsi yonna, Uganda ekula kasoobo eringa ekkovu ekwata effo kya 10
nsanvu mwenda kati ono yagenze najjamu enamba musanvu n'agipiikinga mu gyalese n'ayogera awo n'alekayo emu ne mwenda ezisembayo emu yagijjeeko esooka n'apiikinga musanvu ya wakati n'omwenda n'agulekayo bagananjaga nti Uganda eri ranked namba musanvu Crime Minister oba Criminal Minister nkukuddiremu mugende kugola Moses ku kibanja kya International Monetary Fund kijja balaga kati omusafiri Criminal Minister bwato byabagambye wulira Uganda aba IMF bajiranga ngegwanga erikula ku speed eyawaggulu ennyo ekyo kikulu nnyo speed eyawaggulu ennyo tuli namba musanvu mu mawanga gonna mu nsi yonna okusinziira ku nkulaakulana gye tutambulirako ekyo kikulu nnyo nnyo mbadde njagala kubasaba mutukubire mu ngalo namwe mwekubire mu ngalo kubanga ffenna tukoledde wamu alright mwena mukoledde wamu kati njala kubuuza lwaki International Monetary Fund ebbanga lyonna ebadde eganya okuddamu obbawa ssente ne World Bank nga muli mu position ya musanvu okuba nti mukulaakulana ku speed bakulu mukibagoba tukimanya tekikyabagoba kijja balya Uganda is ranked 160 position among the 162 from Google huyo recha kugambie kadi nze mbadde na recording kadi recha kugambie eti Uganda eri mu kifo kya 16 ku bifo 10 bimeka bibyo kati nabbanja yatugye tuli ba musanvu oyo Crime Minister yatugambye abana babano bali ku Google Moses bali kugola Moses batinkula ebintu kati awo Uganda weeyimiridde nga Crime Minister alimba abantu kati nga njagala kufundikira video ya leero Mr. President Kyagulanyi Ssentamu General Secretary ekibiina kya National Platform bana Uganda bangi bawulira oluvuuvuumo lwa biometric scan voting system tebannagitegeera nange omukulu ono bansindikidde akatambi kano ng'omukulu ono ambuuza naye nze siri mu position egenda kunnyonnyola kintu kino nakibanyonnyodde nga bwe nakibanyonnyodde mu sitayo yange kati obuvunaanyizibwa okufuna official statement etegeeza banna Uganda ng'eva mu national platform either secretary general president oba munnamateeka national platform nga nnyonnyola n'okuteekayo kwemulugunya lwaki bagenda tuteekawo ebintu bino nga tebirina bakusomesebwa bantu omwami ono bw'ate bwe yagambye era sebo tikyalumbuye twagala otubuulire system ki ey'okulonda gye tugenda okulonderako na system ki ey'akalulu bwe bagenda okukabala luli kabalibwanga mu percentage nti temperature zirinnye zirinya we zikka twetaaga obwerufu mu kalulu kano naye ate mu byonna tugenda kulonda tutya biometric system consecutively for 15 years zembadde directly mu kalulu bagezezaako obuumu obwo nga tebukola network zivaako na buli kimu ate nga kyekintu ekiyinza okutusumbuwa n'okuleka abalonzi abasinga nga tebalonze olwa obuumu obwo nti network zibula n'abakozesa bwennyini tebalina bumanyirivu bwabwo naye twetaaga okumanya so your excellence the president his excellence Kyagulanyi Ssentamu oyogeddeko ne electoral commission mu harmony titebagenda tubbira kalulu n'okuleka abalonzi baffe n'abawagizi baffe nga tebalonze olwa biometric system eyinza okukozesebwa mu kalulu kano waba badde babyogerako nnyo njagala tufune harmony tusabe olunaku bagenda okwetegera musabe olunaku electoral commission tulambike naffe bannansi tumanye tugenda kulonda tutya akalulu ka 2026 nga tutwala his excellence Kyagulanyi Ssentamu mu bukulembeze kale n'olw'ensonga eyo awo sisobola kusukkawo mukama wa 13 mpeera akatambi k'olwaliro kawedde buli omu weekuume nga munoonya akalulu k'omukulembeze naye nga buli muntu katonda akuwa ekyosinga okwagala mu nsi yonna akatambi kawedde mweraba